Minister Webyentambula mu gavumenti wakati General Edward Katumba Wamala asinzidde wano n'alangirira nti enteekateeka ez'okukola oluguudo lw'e Nakawuka olukabizza abangi olw'enfuufu za kutandika bunnambiro mu mwaka guno nti kuba bamaze dda okutuuka ku nzikiriziganya n'abagenda okulukolako. Kakatako okulaba nti enguudo zino zikolebwa. Era mbadde ngamba mukulu wandiika oyo nti mu wiiki ejja njagala kujja wano n'abayunula kampani egenda okukola complex eno ya Fiji Kasanje Nakawuka Kisubi Buwaya kampani twamala yamaze dda okufuna contract yayo. Kampani getusuubira nti ekola quality job yeyakola oluguudo lwa Entebbe Expressway. Kale tetulina kubuusabuusa tijja kukola omulimu omulungi. N'olwekyo abantu beeno ekitundu kino kijja kukyuka era nsuubira nga Mukama atusobozesezza mu maaso eyo kuba wano twagala kuteekawo olutindo mu kifo ky'ekidyeri Buwaya to Entebbe. Ng'omuntu bw'aba agenda Mbarara oba agenda Masaka oba agenda sayidi eyo ng'ovudde ku airport tekirina kikwetagisa kudda Kampala kubanga wano okuva wano okutuuka wali Empigi Kinyana Mpindi. Abike Media Promotions.